Mu kusala jjuma okubadde ku kitebe ky'Obusiraamu wano e Kampala mu kadde, Abasiraamu gye balagidde okutya olw'engeri bannaabwe gye bakwatibwamu etannyonnyolwa bulungi. Kigambibwa nti bano ekibakwasisa kubadde kwenyigira mu kutemula abakulembeze ba Busiraamu okuzze kubeerawo, ekintu kye bagamba nti poliisi eremereddwa okukinoonyerezaako obulungi. Wano basabidde omukulembeze w'eggwanga Jenerali Museveni okuyingira mu nsonga zino, okulagira ebitongole ebirala ebikessi okutandika okunoonyereza ku nsonga eno mu kifo ky'okukwatanga Abasiraamu. Balina okukirekera poliisi yokka, waliwo ekintu ekitategeerekeka, Mungu ajja kutuyamba. Okusinziira ku Sheikh Anas Sessimba, ekiseera kituuse Obusiraamu okutambulira awamu, ebiwayi byonna babiteeke ku bbali basobole okutwala eddiini eno mu maaso. Wano wagambira nti bamaze n'okutegeeza ebiwayi byonna bye babadde batatambula nabyo okujja okusala amagezi okwejja mu buzibu bw'abalumbye, ng'era jjuma y'olwokutaano ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi guno ogwa Gatonnya basazeewo kugisaalira wamu. Kati abantu abawera bamaze okukwatibwa, abalala ne basimbibwa mu mbuga z'amateeka ne bavunaanibwa emisango gy'obutemu n'obutujju. Era nga mu bano mwe muli ne Sheikh Muhammad Yunus Kakooza akulira abatabbuliiki eyavunaaniddwa ne banne.